Okitunda? Ekitwa kwa Amazon nkitunda $8. Kati otunda kyaki? Olina kuwa kya bwerere lwa nsonga. Kati otunda njiri. Kati kyenkugambye naawe kennyini oli mu kulya ku njiri yo. Kyewagobye oli mu kulya ku njiri yo ng'oyita mu kitabo. Lwaki tokigabira bwerere? Kankubuuzeeko. Onako Bayibuli? Wali oguzeeko Bayibuli? Nagulako naye era bazigabira obwerere. Olaba bagabira obwerere. Waliwo abazigula n'ogula ne ssente ngwa kigambo kya Katonda. So nekyokubiri olaba baddeko mu ministries ez'enjawulo bakuba t-shirts ne bakuba obutabo ne bakola baki. Waki bagamba nti tuye 15,000 omutwalo ku kitabo kino aba tatunda kigambo kya Katonda aba yagala omwe ssente afune ssente akube ebitabo ebirala bitoyo ku bantu. So what matters is the intention. Why are you selling it? I know my intention. Njagala omuntu akigwe $8 oba $10 ku Amazon nfuneko akasente ako mpeze omuganda ngene ngumwe ebitabo ebirala ate mbigabire bwerere. Onokuwa amagezi nga mwana wa musuta sigamba nti omulokole busiru. In that case I'm not selling because I know the intention. What matters, whatever we do, whichever service we do to God, what matters is the intention behind what you are doing. If your intention is to manipulate, the Lord will see it. If your intention is to make sure you multiply, if your intention is to make sure you bring excellence, God will bring excellence. And God judges the hearts. God knows our intention. God knows why I'm here. Amanyi lwaki ndi wano. Wabanga amanyi nti ndi wano nga njagala kweraga bandabe nange balanga bana basumba bapo upcoming pastors bandabe baveyo sizze wano kuvaayo. Nedda wendi wamala tabangitese kwa Amazon kiri kwogera abantu bali bakisoma sizze no mbunveyo bamanyi nedda ndesse mazima n'amazima genda tigachuka gego ngengambe gege amazima. Tugende ku nsigo. Tugende kati ku nsigo. I think je tujjo maliriza nayo. Tugende ku nsigo. Nyweza omugongo. Onywedde omugongo. Totidde. You have the backbone. Our backbone is the Holy Spirit. Wentegeza nsigo anti dasero sana anti nze kati mukama yampo obukugu obukunyola ira situations. Kati bwengama anti backbone una backbone mbanga nto na Katonda. Tosobola kugaba utenga tona Katonda. Olwo kuba ni Katonda. Kati ensigo. Nga sinaba kugala ku nsigo jukira kino omulabi waffe naawe jukira kino focus yo kubasumbazi ne musomesa abasumba musumba yokola jukira kino mu Romans 1 verse 20 Katonda kanjukire mu Luzungu God used the things created to explain deeper the things of the spirit. Have you understood? God has used the things which are natural, the things which He Himself God created, to make us understand the hidden things of the Spirit. First point. Kanjide mu Luganda. Katonda yakozesa ebintu ebyatondebwa. Romans 1, Abalumi 1, verse 20. Katonda akozesa ebintu ebyatondebwa okututegeeza ebintu ebyekwese mu Katonda. Ebyekwese mu Katonda. That's why yakozesa emmere tithe okudefininga aminga Katonda. Obulungi bwa Katonda emmere ewooma, emmere ewa amaanyi. Katonda awujesa awooma wa amaanyi ekyo. Kati na wano ku nsigo God uses the parable of the seed to make us understand His word. That's why Agamba. Is it Luke 8:11 or Luke 11:8? Luka 8:11 oba Luka 11:8 kiri awo. Agamba the word, the seed is the word of God. Nti ensigo ngategeeza nsigo zino, ensigo kaja bijanjalo, ensigo kasooli, ensigo ebidandaali. Ngategeeza ki kiddemu ensigo ki? Ensigo ebidandaali. Ngategeeza ensigo omuwemba. Ngategeeza ensigo duuma. Ngategeeza ensigo amaido. Nze ne musoga amaido. Ngategeeza ensigo amaki? Gamba oti amaido. Ngategeeza ensigo omuwemba. Si omuwemba ngogeireko. Omuwemba. Simusimu, what is simusimu? Entungo. Omukose. Ngategeeza ensigo omukose. God is using and is looking at the natural working of a natural seed to make us understand the spiritual working of a spiritual word.
kankaddemu. God is using the natural working of a natural seed like a bean, like a maize, like a sorghum, once they are sown underground, to make us understand every good word of God, including the word of salvation and the word of giving. Not that the word of giving and Christ himself, the word, is a natural seed. Yes, nsigo. Yes, nsigo za kasoli. Yes, nsigo za plantain ya mugo. Yesu chichi. Gambo te Katonda. Yajira mu mubiri, gambo te Katonda, yajira mwani mu mubiri. God in the flesh is Jesus. God with us in the flesh. Emmanuel, God is with us. Katonda akozesa ebintu. Romans chapter 1 verse 20 abasumba mugikwate. Romans chapter 1 verse 20 in the Old Testament is defining the Old Testament. God has used the natural things, the things created, to make us understand even the invisible things in God. Ebintu byotala mu Katonda genda obitegere ku bintu ebyatondebwa nga first fruits. First fruit is bwet Yesu agenda okubeera eky'omubiri ekiri nakyo kikubulira eky'omwoyo, ekiri nakyo kikubulira eky'omwoyo, ekyo kyova aleeta ensigo. Kyova the parable of the sower, Matthew 13, bro, the parable of the sower, I think Matthew 13, the parable of the sower, yes. Akomekesa agamba, even Mark 4:14, I think, the seed is the word of God. Omucha abategeeza nti the seed nti ensigo mu parable eyo, the seed in that parable. Sami. So basically seed was a parable etegeeza ekigambo kya Katonda. Kakati abasumba bano oba bowereza ba Katonda bano bajjawa ekyokugamba abantu ntu oyina okusiga ensigo. Later, oba oyina kyogenda okukola, bring a seed osige ensigo yo ejja kumeruka. Kivaawa? There is nothing in a seed in the ministry of the Spirit. Full stop. Pastor Mutemo Basoli says, and God himself. There is nothing in the ministry of the Spirit. There is nothing like a seed in the midst of the Spirit when you are referring to money. No. God only used a natural seed, the working of a spiritual seed, to teach church the spiritual working of the word of God. For example, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Naye nga sinagenda kubakolinsa ekyokubiri ensula mwenda onyiro okutaano omukagga omusanvu kansukira oli waggulu wali Paulo ayagala ku giving. 2 Corinthians 9 chapter from verse 1 ayagala ku giving agamba it is more blessed to give. If you give, you have to give out of a pure heart and not on purpose. Banange, if you give, God can bless you, blah blah, and things like that. Kati Paulo wano Omusumba sami mpa attention nyaleka kumachino bulungi abasumba wano babulidde Omusumba wano wobulidde mpa attention Musumba, apostle, evangelist, all the fivefold ministries mbamanyi okujja kwa priests. Ministry of the Spirit multi mba priests ebyeri tuna fivefold ministries tubamanyi, but all the fivefold ministers muwulire mu 2 Corinthians chapter 9 verse 1 to 10. Paul is talking about the word of giving. Only giving, not the law. Giving. And where there is giving, there is no law on giving. Into what you know, this person, giving, just give what you have, depending on your heart. There is no law on giving. On that, there is no law. And there is no law on love. There is no law on love. There is no law on the fruits of the Spirit. No. On that, there is no law. On giving, there is no law. What you give is what you give out of your heart, out of what is depending on the need which is available. You can give. How many chairs do you want? 5 chairs in the church. No gula, depending on the need, depending on your heart. There is no law on giving. So, Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 1 to 10 is talking about giving. Na yeye yakola ensobi, sina nsobi. Kati yakola nsobi kunzo Omusumba kati ntegeera obulungi ebintu bye yakola nsobi. Naye yakola nsobi eri abasumba abala abakifuna obulala, yakola ensobi y'amaanyi. Paul ava ku verse 1, 2 Corinthians 9 verse 1, verse 2 aga giving. Olaba watuka ku verse 6. Natuleetera ebizibu. Gambo tibizibu bitya abasumba okusaba abantu seed nga tebategeeza sente. N'atuuka ku verse 6 n'agamba
na picking illustration. Paulo went to the Old Testament, went to the natural illustration, na picking a natural illustration of a seed, na defining the word of giving. That's why Agamba, remember 2 Corinthians, akazalo kampulira bulungi, 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Agamba, remember, tamale mirundi ngalabe, remember, he's taking you back to an illustration. Paulo is fetching an illustration to define the word of giving. Not that the word of giving is a seed. No. Nagamba, remember, he who sows sparingly reaps sparingly, and he who sows bountifully reaps bountifully. He's referring to a farmer. He has adopted a natural illustration of the natural working of a natural seed when it is planted, to define the spiritual working, the mighty working of the word of giving once you give. Nti ng'omulimi wasiga n'asiga ensigo nga 2 oba 3 zabinyeebwa n'akungula bingi, niwe batyo ne mukusiga bwe kiri no nimwe batyo n'okugaba okuwaayo, giving bwetu bweri. Sigamba nti giving is a seed. Kati abasumba samiwulira kino nakyo ndegera abantu bawulire, kamera zoominga. Abasumba baagala tutegeeza, they want to make us feel that a seed and giving are 2 different things, an abomination. Now okutema lubuto, ntandise okututula ebyama, ntandise omwoyo Mukama ali kuyiwa ebyama. They want to make you, to lie to you, to deceive you, Sami, and every the world. Akwo kino kiri mu America, Africa wona nze nga ndi international. Era nze anantako lutalo nga lwawano local national wano, nze ndikugana abantu, ndikugana TDJX, Jiro Austin, Joyce Meyer, Joseph Prince yalimba abantu kuli about tithe. I'm talking with Joyce Meyer, I'm talking with Clifford Fatigue, I'm talking with international preachers, even n'abaano bonna. Kati wona toko otalongo for wansi wano, nze ndi ku level ndala nnyo. They want to make us feel nti a seed and giving, they are 2 different things. But yeah, bajja mu church ne bagamba, asooka n'agamba, akasaya katuusa kuwaayo, n'agamba leta ensigo, nansoo n'agamba, abalina ekimu ky'ekumi musituke, mwaneke ekimu ky'ekumi. Tebamalina nsonga lwaki Mukama agamba nga bane ba Israel basooke ba lifting up. The tithe lifted up, Jesus was lifted up. Ojja kubuuka. Mwaneke ekimu ky'ekumi nga bakisabira, nga bateka ekimu ky'ekumi, nga bagamba ati if you have an offering, bring an offering, nga bateekayo, nga bagamba ati if you have first fruits, ekibereberye kigule kubo, nga batekayo eberye. My God, they are contradicting already. Nga bagamba nti bannange, now it is time now, as if you have just begun, it is time now for giving. Nabawaayo ndowooza nti biweddeyo. Ne bagamba ati abooluganda, ensigo, if you reserve a seed, if you withhold a seed, you don't multiply. Musige ensigo. Abo ne batekayo tithe, an abomination. Teba tithe, it is a stupid thing. Give me the microphone. Teba tithe, ensigo, ndikutuka ensigo. Ebiseera ebisinga bagiwerayo nga either waliwo omulimu gwa Mukama okugenda maaso. Teba tithe. Ekigambye ensigo teba tithe. Naye nikugamba nti engeri gye basenka gye bata giving bo batandika we batyo, batandika ne fast fruit, ne bapushinga ku tithe, ne bagenda ku offerings ku berye, ne bava ku berye, ne bagenda ku nsigo. Ensigo yebanga wedding bategeza sente, nga bagamba ati bring a special seed. Seed and special is different in this church in Uganda. Wesani obaddewa. A seed and a special seed, they are different. Things are different in the spirit. There are cell levels. There is order of seniority. Bwe wati bagamba. Era ataona olusingo awo. Nagamba, do you know what? There is seniority order. Things are above others. If you are lower, you have to be above. So God, the special seed is a seed. Olumalawo ne bagamba, at now bring the seed
that breaks mountains and rivers and fills all the valleys. Ereba the special in a breaking. Naye nga bategeeza sente n'ebintu ebigwawo. Kati kankubulire. Kansokenzi naye malize wali mu 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Kati Paulo yagenda n'akwata illustration na referring nti remember ng'abajjukiza nti remember n'aleta illustration of a farmer. Defining the word of giving. Not that the word of giving is a seed. No, the word of giving is the word of giving. It's incorruptible. That's why once it is worked upon, it is able to produce. That's the word of giving. The word of giving is incorruptible. It is able to produce. It is able to produce like a bean seed. Like a bean seed, like a maize seed, like a plantain that is sown. So is the word of giving. So, bagala to make kutufulinga. Nti seed and giving, they two different things. Whereas not. Kati kankole conclusion. Njagala okituwakinge bulungi. Kankole conclusion. There is no anything in the ministry of the spirit like a seed when you are providing to money. A seed means natural seeds. Natural seeds God has used natural seeds to describe his word. That's why 2 Corinthians 9:10. Kati mu 9:10, 2 Corinthians abakolisa ekyokubiri. Ensula mwenda n'irwa 10. Paulo kati awo navaayo. N'adopting illustration. Oba otegera verb, oba otegera English eyo. N'adopting illustration. To adopt something is to take up something in the place of another. Holiday. To adopt something is to take up something in the place of another. Meaning, the thing you take up in the second option does not really define, does not just define is the first option. So, in 2 Corinthians 9 verse 10, Paulo adopted an illustration of a seed. Now, Agamba, now, may God bless the seed you have sown. Samuel Chitegede. Wanacha adopting zekati, adopting the illustration, define the word of giving. Until now, may God bless, multiply the seed you have sown. That is the level when Paul has already adopted an illustration to define the word of giving. Katiao, it takes a spiritual person like me. The person who is spiritual judges all things, and I'm spiritual. I'm judging people in the truth. You are judging people. Whoever is spiritual is able to judge all things, and himself is not judged. I'm spiritual. I understand the spiritual things. So, 2 Corinthians 9, verse 6 to 10. Apostle Paul is fetching an illustration from a farmer and is adopting it to explain the word of giving. Not that the word of giving is a seed when we make money. No, the word of giving is the word of giving. There's nothing like a seed in the ministry of the spirit where we refer to money. No, whichever pastor is doing this, Monday tell it to sink. Kale, okubye tithe tetuyina muwa. Okubye offerings tetuyina muwa. Okubye kyekirala okubye sabbathi circumcision first fruits byonna bikubye. Kakati dakika 2 akatalekeka ku nsonga ya seed. Abasumba bano bagezi bagenda mu ndagaano enkadde ne bagenda mu Genesis 8 verse 22 ne bajayo so long as the earth lives, seed time sowing and seed time shall not stop. So long as ensi ekyaliwo, sowing and seed timing shall not stop. Ne badde mu ndagaano empya ne bagamba ati, you see, Bible egambye olubereberye Essula 8 olunyiriri 22 ng'ensi ekyaliwo okusiga n'okungula tebigenda koma omwana gwesiga omutalo gumu. No. After the flood had disorganized the natural order, the creation. The flood that's why kijjamu mu Genesis 8 flood eriwo mu 6:7 awo. Kino ekya seed Mukama akyogera akola confident ni Noah amugamba so long as the earth lives is still here, sowing and reaping shall be continued. Ngategeeza God was talking about the natural the creational mandate, his confidence, how can I put it? Let me put it like this. God was assuring Prophet Noah of the availability, the continuation of his creation. Nti nja kuzzawo ebintu wadde amata bagabyonoonye
mujja kusiganga musiga ensigo musimbe amazzi gazze gajuze ebintu everywhere floods naye nkazizaawo omuddo guzze emiti gigenda kujja ebintu bijja ku multiplyinga embuzi zikole is assuring Noah of the natural creation. Noah is getting confidence from God of the natural mandate, the creational mandate. Nti nature is going to continue. Sigamba nti abasumba basibesine ku Genesis 8:22 basaba abantu seed awo Katonda alinga ayogera ku natural seeds muwemba bijanjalo duuma plantains byonna byonna ensigo ngagamba ati kankulayire Noah amataba gasanyizaawo kyensi era natural order iringa inonese. We cannot plant, we can't do anything. But I'm telling you, this thing, I'm going to rejuvenate this thing. It's going to happen. It's going to happen again. Mugenda kudamu musige, mukungule, mulye. Era nkuwadde akabonero namwa rainbow. Every promise has a sign. Kakitegeeza bino ebyasimanya nkutte no nentwala mu church ng'ensigo bifu. Genesis 8:22. That assurance of the existence of nature. That natural existence, that assurance that God gave Prophet Noah about the continuation of the existence of nature, creation, also looked forward to our existence in Christ Jesus. Kutokategedde. Kale, to moving on. Mu njogera ennyango benjogera yakati. Ebintu byonna bikubye. Muntu ajja kubuuza mu njogera yakati nti kati abagoberezi bagoyingewa. Buli bagoyingewa kati tugendewa. Kale tugendewa kati. Shed media mukama kuwa omukisa olinga ebibuuzo bambi azifunze mbikuteesemu ate nga sikubiteesemu nakulabyeko twakubira esimu n'ogamba oyogedde ekitabo kyange ku Amazon n'ogamba nzije saakulabyeko naye azifu tulinga tukoze set up ate nga sinedda nabe kimu kyombuuziza ndi kati abantu bagoyingewo abantu bakole ki saawa zakati kino kidda wa abasumba nsaba abasumba nga nkozesa amaanyi gamu mutukuvu gampadde n'obuyinza tukomande ayaweya a spiritual person judges all things and commands. Kati ndi commanding. I am commanding with due course of respect, with much humility. I stand in humility. I am commanding everyone, every pastor, every apostle, every evangelist, every prophet, every teacher, including me. Kubanga nze ndi okay ready. To stop embracing the Old Testament shadow foundations. Ozungu tukozesa abantu gera bajatutegeera njanja olukatuko kitegeera. To stop embracing the Old Testament shadow foundations. To stop embracing the shadows. To stop embracing obulango in the interest of the reality that was established on the cross. Christ Jesus, the Son of the living God. I am appealing to everyone to change the gospel. In this interview mbadde nkubuulira awedde enjiri ngeri bwekyuseemu nga nkubuulira tithe saaza tebalina okukyusa babuuliremu etteeka eryo tabuli suppose kusomba abantu tithe babuulire abantu tithe yali mmere yali byakuyanga byangala Kristo Yesu abantu bafune confidence ba appreciating Christ Jesus nga bagamba Yesu awulinga mmere that's why mukama yiteteeka right now I am appealing to all ministers across the globe, not even Uganda alone. My friend Sammy, I am dealing with this international cause. You think it's a national cause? No. This video we have made today on 9th of October. I don't know how God led you. Why did you call me on this day? I don't know. That's what your reason is. This video is going to be on record. I am appealing to everyone to change the gospel truth. I don't want it to be like a Peter. Peter was joking around the truth, the gospel truth. Aina bakomunazi ate aina bali ate abamateeka abalisa ali bwati aganaga nga taking a stand. Paul namugamba ati no, can you be straightforward with the gospel? Why you aganaga olieno namweyagayo abasumba wona bana bakubira omulanga tusuule wansi ekintu kyonna ekyalangira Kristo Yesu amateeka prophetic events n'ebyo n'ebyo n'ebyaliwo era Yesu abagamba bulungi mu Luka
Luke 24, Luke 24, Luke 24 verse 44. Yesu agamba nti mulaba ebyo the Psalms, the law. Byonna ebyo byalangira nze. Yesu yakyogera. Abasami. Kale, kakati teaching abantu kale kasembayo abantu mbasaba basigale mu church zaabwe. So long as gospel echenyize. Naye gospel ebanga tachenyize ng'omusumba waganye kuchenyiga gospel. Ngacha kusaba tithe. Change the conscience. Stop paying tithe. Stop offering. Stop fast fruiting. Stop giving a seed in terms of money. Why? Because you have already brought the seed, the incorruptible seed in your heart. You have already brought the tithe. Tithe is food and drinks in your heart. You have already brought the first fruits. Jesus Christ is first fruit from the dead. 1 Corinthians 15:23. You have already brought the offering in your spirit. Stop paying. I am commanding you. Sisaga chintandise kunchimanya nja chimaliriza. Kakati Kristo Yesu of course. Kakati nyine ebibuuzo bigenda kuba bisatu. Lwakuba ekyokubiri n'ekyokusatu byo tebiri ku teaching yo nengenda bibuuza bubuuza. Waliwo ebibuuzo ebyalekebwa mu comments zange ku video ezimu ze nakola, so enda zibuuza otangaazeemu. Naye ekisooka kino kyo kikwata ku bibyo. Oŋŋambye walokokera wa Pastor Bugingo. Era ng'akyali ku era ne bakubatiza e Makerere mu swimming pool. Era novaayo after some time. Yes. Then kati we twogerera okuŋŋaanira wa Apostle Grace Lubega. However, teaching ze ezimu tokkaanya nazo. Ekibuuzo kyange ne kivaawo. Gy'osabira omuntu tokkaanya naye wabeera nga asomesa by'otayagala. Kuba omuntu omu yandigambye nti engeri eno nze gye mmanyimu Bayibuli eno ne Katonda and all that, waba asomesa bino then kati si muntu mutuufu. Vaawo genda ewona omulala eyakyusa oŋŋambye guwawo ekitabo ng'abuulira enjiri entuufu. Lwaki olemera oba osigale waka? Lwaki olemera awantu nga byasomesa ebimu bitwala ng'ate mbu olina by'otatwala? Kyogaa gwe enjiri ogirondamu ebakoona mu kiwundu gwe ky'otayagala, awo ng'ogamba bafu. Nkuddemu ssebo Sami. Kansoke nkubuuzeko nange. Ebyo byalingawo kankubuuzeko nange. Sitaani singa abadde wano ni Katonda n'abeera wano, ani adduka munne? Sitaani. Lwaki? Kuba Katonda asinga Sitaani amaanyi. I am a change agent. Ndi planted. Kale ekyo kizeemu wotyo. Ize this is a parable. Do you understand the parables? A little leaven. Finish. A little leaven. Ogayo oti omanyi. Kale wadde onimbe mbumanyi. Kateze kamaleyo. A little leaven. Leaven is the whole bread. Akazimbukusa akanobe kati. Kazimbukusa omugaati. Sami naawe. Byoli mukina sibitegeera. Nze newe mambi tegedde mbuuliza abo kati bategeeze. Preza kasindalo tujje. Gunya Omugongo. Nze ngunya Omugongo. A little leaven. Leaven is the whole bread. Ka baking powder katono koteeka mu ngano. Kazimbukusa ki? Ndi mu kifaniro church. Mu fanero wa Apostle Grace Lubega. Era mwekitiibwa. Naye ngamenye mwekitiibwa. Ominga mpa abasoma bekitiibwa. Tonsinga kitiibwa kimpa Apostle Grace Lubega ni Pastor Joseph Serwada ni Kayanja. Wapasa Kayanja. Tuteka mass wedding. Naligisalinga ni family, naligisalinga ni marriage yange. Mu RSB. Me and Brenda we are registered.
yampe suit sikubwede ku mboozi eyo Pastor Kayanja ku mass wedding 2017 nagenda nga sina suit ngenda kwa samuchale ko muhanje Brenda nagenda ne bampe suit empanvu bweti nengamba te suit ndo banange nza kujambala ntya ni musajja mumpi ndaba omusajja naveeri ne stapling machine nagamba nedda watwale eri na stapling suit nentuka bulungi mukazi wange nemulaba nga aveeri ku fuso aveera ku actros bakitabata actros benz actros o actros nga aveeri ku benz kulukula nga ali kuli mugole baali okunga bangi twali embaga yasinga mbaga eyo we have been imagine for 14 years naye nga kyali happening to purify to declare our marriage before God kyaliwo mu 2017 October 26 October I think yeah naveeri nawe mukyala nga aveeri kulukuna kutulera baliko abagole kumpinga munana nga atano nga nkaga twali bangi naffe tuveeri abasajja mukyala wange Pastor Kayanja yanyamba nangulira suit yabwerere naye mukyala wange namuwa kanzu namuwa gawuni ne batwala keke yabwerere fye tugenda bugenzi twaspeninga emitwalo 15 ku mbaga yaffe so oyogera ebintu bino abasajja bamba respecting abantu kuzemu omulimo naye kati tuzemu excellence. Let me show you a more excellent way. That says Paul. Kati kanzile wali